eggwanga liri mu buwambe linaye ssebo mukulu musajja mukulu emyaka gyogendamu okufuga eggwanga egikunukiriza mwana lwaki tota ntebe yabagambye munveeko you are idiots nafudde ekitiibwa nga Munnayuganda ku lunaku omuntu lw'olayira ng'ogamba nti walondebwa ng'okozesa olulimi olufaanana bwe lutyo nti idiots abantu abakugambako nti demokrasiya mu Uganda nga taliiwo those are idiots. Abantu abakugamba ko ntirekera okutta Bannayuganda idiots. Abantu abagamba nti bannange wabeerewo eddembe ly'obuntu nti idiots. Mwami Yoweri Kaguta Museveni eggwanga linaalina okumanya nti lya Bannayuganda era tusaba Allah tutaase embeera eno tusobole okugivunuka. Tumugamba nti abamawanga ensonga gye boogerako abamawanga ageebweru nsonga ya demokrasiya, nsonga y'abantu kufuna bwetwaze bwabwe, nsonga y'abantu kufuna ddembe lyabwe, nsonga y'abantu kuddiza ggwanga lyabwe. Naye n'ogamba nti those are idiots. It was a national shame. Tayina nnyo byayogedde biwassuubi nti wagenda kubeerawo enkyukakyuka mu bwavu obuliwo mu byenfuna. Yasuubiza Bannayuganda ogenda middle income status, kaakati tweyongera abantu kweryankuta. Yasuubiza Bannayuganda nti ajja kubawa enkumbi, situnalaba bulimi enkumbi, I mean modernization of agriculture, tetunalaba agriculture bweri modernized. Yasuubiza abasuubuzi nti ajja bawa trillion 2 ez'okwejja mu bwavu n'okutuusa olwaleero abasuubuzi mu Kampala bakyabonaabona. Yasuubiza abasomesa nabo obutabalika bubiri nti agenda zibateerawo ensimbi z'abasomesa okutuusa olwaleero abasomesa nabo tebannaziba. So ebirimbo biyitiridde. Simanyi lwaki eggwanga lino alitwala mu kemebwa. So tuwanjagira Mukama Katonda Allah subhanahu wa ta'ala twazza gwaki ng'ensi. Twakola ki nga Bannayuganda okutusibako embeera efaanana bweti.